Tuli Masaka kalisizo mu kwerekera omubiri gwa mukwano gwaffe era muganda waffe ate nga kitaffe omukulu Tamale Mirundi Senior eyatuvudde ku maaso. Wabula ekiri eno kye nnyinza okugamba n'okutegeeza be basezi abafuuse akabizzi ku muzikiti era nga bano balemesezza abakungubazi abavudde mu kibuga Kampala okuwummulako oba okufuna kutulo anti balabika Tamale Mirundi baagala mulya nga tannaziika. Abasezi b'ekaliisizo bafuukidde abakungubazi ekizibu. Kaliisizo ayagala kulya Tamale Mirundi Senior nga tannagenda kuziikibwa. Bannange kino mbadde sikirabanga. Baganda bange, mikwano gyange ekiri ekaliisizo, baganda bange abasezi bafuuse abasezi kyennyinza ayagala kumeketa bumekesi Tamale Mirundi. Baganda bange mama kikambwe kino baganda bange njagala tubeere wano ffenna tulabe embeera nga bweri mu bitundu ebyekaliisizo abasezi gye beefudde ekitagasa. Abasezi gye bafuukidde abakungubazi akabizzi ku muzikiti. Byonna bino biri kaliisizo ku kyalo wagenda okuziikibwa omukulu Tamale Mirundi Senior eyatuvudde ku maaso. Era njagala nkutwale butereevu tukulage embeera nga bweri erudde eno ekaliisizo abasezi kaleeta amagye ne kaleeta ssenga ekireka zaali ssaawa 8 era nze mwebaza nnyo. Okay, kakati tusuubira ki olunaku olw'enkya ne bannange jiya tukuweereze paka last bannange ebyadda nenda bagamba kati mutaka okutuweereza data twandisuubidde abakungu ba gavumenti babeeko kibayambako bakati olwaleero ndaba saavisi ntono nnyo. kale katukkirize kati be ogifunze mu kamera kajja tweyongereyo nina tutonya amaloboozi g'abatuuze bannange sababu zakabakulu zikirizibwa ndi munnamawulire maama sijja kugamba suzo tewasiibye otya, sijja kugamba embeera ngambi naye nga kitalo nnyo tono ddala ekyomukwano gwaffe omugenzi Tamale Mirundi. Gwe kiki ky'olifa teweerabidde ku mugenzi? Kyolifa serabidde ku mugenzi nembuulira gy'abadde abuulirira abantu n'engeri gy'abadde ayogera enjagala gy'abadde ayagalamu gavumenti ya NRM. Ekitegeeza wano wonna tuli ba NRM beereere ne bannange temulina pati ndala yonna mwenna mugamba mwebaza President Museveni. Lwaki mwebaza Museveni nga yeebaza Mirundi ng'amaze kufa? Lwaki yamwebaza ng'akyali mulamu ng'ali mu ddwaliro myezi 2? Yafaayo lwakuba mwe temumanyi naye Museveni yafaayo bantu amulabiridde era alabidde famire yaffe. Abadde abateekamuko akasente na sente zizeera takutaddeemu alina kyakola. Museveni akola ki? Alina kyakola. Gwogula ebinyeebwa nakujjako omusolo, n'ovuga amafuta nakujjako omusolo. Tumukwata bubi bannayuganda baddaki mama nango bankabe nobonyabonya Mirundi nga musajja abadde mulamu. Lwaki amwe katugeze omwana wo mulwadde bw'amala gamba essenyiga emutta n'omutwala mu ddwaliro kikolera amakulu bo bafuna ssenyiga ne batwala mu Amerika yabadde n'omusujja paka last twamuyambyeko kikolera ana teyagala. Bano wendi ndi batuufu ndi bakyamu ndi batuufu kale tugende ma kati tukole tutya kiki olifa tebwerabidde ku Mirundi muganda wo? Mirundi gyenifa serabidde ku muganda wange. Mirundi abanga bba wange kubanga mukyala w'omukulu wange. People on Flashlight Television live show right now, thank you very much for watching us. Tuli ku muganda wa Tamale Mirundi yagamba nti Museveni oli mulamu wa Tamale Mirundi mukyala w'omukulu wange. Oh yeah, all right. Tukyali ekaliisizo eno
tukyayita tunoonya amaloboozi g'abatuuze okutubuulira kiki kye balowooza ku mugenzi n'ebigenda maaso wano mu ggwanga. I totally appreciate everyone. Thank you much for loving us. Mukkirize tusigale nga tubaweereza. Nyinza butatuuka direct ku buli muntu naye nga be mba nsobodde okutuukako, I will update you. Thank you very much. Kikidde? Nedda. Kutya kamera. Nina bye mbadde nkyayagala wano naye maama. Kati k'otuddewo nsobola okusanga. Yange tepa muzeeyo. Muzeeyi, njebaleko ssebo. Ndikkiriza twogereko ffenna. Eyo oli akooye mukwano. Naye kampoza katono. Akooye kamutwano. Baba akooye. Akooye. Baba wa baba akooye. Ate nno baba ng'omulese. Baba bonna batwale. Batambuze emirembe. Haji. Assalamu alaikum. Kiki oliba tulabye ku tinako omusako mbuli. Muzeeyi kiki oliba tomwerabiddeeko? Muzeeyi abadde musajja nga bwe kuba mutimuvule. Abadde tasosola mu ddiini nga tayawula basiraamu batali basiraamu nga n'abatalina ddiini ng'abasembeze era nga bw'ajja kuno atambuza ebigere n'aleka emmotoka ye n'abakuumi n'atambula n'abantu ng'ebikumi 200 nga buli omu ayogedde naye awatali musosola mu kitiibwa kye. Era abadde teyeegulumiza ng'ekiyita kitiibwa. Tusaba buli bwe yasobya ng'omuntu amusonyiwe byamusobako. Papa nono tetina akugumiikirizaako. Ono abigaanidde ddala. Taata waffe omukutu kitaali bakita ona television. Taata neno tusanze era tukusanze. Wafunga airtime era tubaza Omukama olw'ekirabo kino kyeyakuwa. So nsikiza ntuzeemu kamera nze wa online television flashlight. Yava mukuti. Wankisebo? Mukuti kyo. Flashlight BBC. Yeah. Taata osibye otya na assalamu alaikum warahmatullah. Bannange webale kutambula na muzeeyi paka last. Kakati embeera negenda eno mu maaso ekuwa kyakuyiga kinga kinoomu. Bwe tukumanyi nga taata wa Charlie waffe ne bw'aba ali ekyali waffe Ismail Access, our brother, rest eternal peace. Tetulimwerabira lwe tukulaba nga tumujjukira. Yes, kati embeera negenda maaso gyogerako ki? Ensi wayisa bulungi n'osobola okulekamu omufu naye wayisa bubi era enkomerero ebeera mbi. Kubanga ffenna tukimanyi kiteeka tulina okugwa wayisa bulungi ekisinga obulungi. Naye obanga tebesiza bulungi emirembe batugirina ewendaba. Mpereza tweyanzenga amaloboozi mangi gatukulamu omugaso. Ono yali muganda wa taata wange nankodde yeebuzaabuza taagala kwogera mu makamera naye nti kutunuzzaamu nsaba embeera ya muganda mu mirundi kiki oliba tuwerabidde? Muzeeyi kiki oliba tomwerabiddeeko? Simwerabireko. Mali yayagala nnyo baliraanwa. Teyayombako n'olunaku n'olumu ne muliraanwa. Emyaka gye twamala naye twatubeera naye emmanga enkulu 1986. Naye abaana abo bonna bakulidde mu famire ababe babeera ewange n'abantu babeerewo. Ekirala omusajja abadde amanyi omukwano ate ng'assaamu abantu ekitiibwa. Wadde bino bibadde nga bibeera ku redio kubadde naye nga bw'abeera mu bantu abadde omusajja abadde mulabi nnyo abadde agaba nnyo abantu abanaku ate alwaniridde nnyo abantu ku bigambo bye byabadde ayogera byabadde balabanga kazanyiriza naye alwaniridde nnyo abantu okusa ku nsonga zaabwe zibaluma ng'ekyabadde alina ku mwoyo nga abantu era abakulira obuzibu bwe buli oze ekyokubiri ate kyakoze obulungi yayawula ebikolwa byabalala ne Museveni njagala Museveni ng'omuntu naye genaayo musajjanga. Onyole ddala taata asya tukubuuzeeko nti mukwano gw'otamala emirundi kiki olifa tomwerabiddeeko?
Okay. Kyayogera akube kuvuma akube kusaaga byonna biba bituufu naye ndayogera nga kintu kitali Chakabi nnyo. Naza tweyanzeke. Thank you everybody. We are live updating you ebigenda bigenda mu maaso apart mu kaseera kano. Amaloboozi g'abatuuze tugabayisaamu era tuli mu kutambula whatever taking place. We've been updating you to let you know on how issues are taking place. So, I will be letting you know on how things are taking place. So, apparently, I will go direct to some few individuals. But wulira amalobozi gaabwe kiki kyebejjukira ku mugenzi Tamale Mirundi. Munzikize ngwendeko ku bantu bana babiri. Omukulu yabaleko taata. Tabamu abadde kyaliwo nnyo. Kiki olupatu mwerabiddeko? Tamale Mirundi sikyali wange muganda wange muganda wange Tamale Mirundi abadde ayina ebintu bingi byayamba abantu kyabadde ayogera ng'akisimbako amannyo ate era ng'akitegeeza nga toyinza muwugula n'omujja ku kyalowooza kyeyalowooza ate nga kituufu ekikyamu ng'akigaana naye amazima ng'agalemerako oba afaffe. Okay. Eyo enkola yaffe nga famire yaffe. Ya famire yammwe? Yes. Ebintu emukola? Yes. Muzeeyi wange ntunudde gy'oli. Nange era muganda wange. Ebooto bw'ogamba. Muganda wange oyo bw'ate bwakugambye era nga bw'ali ng'atakirembeko ng'ate oba wamunyizira ng'akikwatulira. Okay. Chakabi nnyo people, thank you very much. Ne munatusasira abasinga abawumuddemukko era nga mubalenga bwe bati ndowooza obuko bwe bungi naye bawumuddemukko babo mubalenge. So buli wamu everywhere people are racing abamu bawumuddemukko abamu ffe tukyatambula abamu tukyabaweereza naye nga yeye embeera egenda maaso mu ggwanga essaawa zino. And that's what is happening apparently. Bakadde baffe bawumuddemukko naye nga tubasaasira obuko bwe bayitamu naffe mutusaasire obuko bwe tuyitamuko munatusaasira. Bano abakube mikoja Tamale Mirundi. Kambuze ku mukyala wa mukadde waffe omu yekka then nkibeko. Maama ogamba otya? Oli wano? Oli mu nnaku ya Mirundi? Oli mu nnaku y'omugenzi Tamale Mirundi? Nanga batatuulirira abadde muntu w'abantu nnyo ensi yonna. Okay. Okay. Tabali nnyo. Bw'otambuza kwa business bantu balimeko abakanjala bafuna kye balyako n'obayisayisaamuko eggaali. Maama lindako okwemulamuko. Nza kubuuzaako kiki olifaa tubaludde ku Tamale Mirundi? Maama tuba bangi tivi ziba nnyingi. Amawebale nnyo nkwagadde. Olwadde koda oli live ono ate yabituddemu buti. Bannange abali ku live show mwebale mawulire eddala tukyaliko tuna omukyalo ono ye asazeewo naye bakobwebasi. Mwebale ono muyita tubawereze paka last kale tugenda bawereza ono yabivuddeko. Maama nkyali naawe. Kiki olifaa tuwerabde ku Tamale Mirundi? Kyenkoze ki? Kiki olifaa tuwerabde ku mugenzi? Kyendifa seerabidde ku mugenzi abadde mukozi wa ggwanga. Ekirala mu kika ky'abenkima abadde muwagizi nga muntu wa buvunaanyizibwa. Alright. Naza tuyanzeeke. Era nga bwe nabategeezeza abamu bakyebaseemuko. Bana nzikirizibwa kutuukawo gye muli oba nedda? Bangambye etuuke. Jaku kamera nange munnange. Soke ne maama nga kitalo nnyo ekya mukwano gwamme Tamale Mirundi. Oli ku Mukoto online television flashlight, people are watching your live show. Tuli kalisizo apparently embeera egenda maaso mu ggwanga ogirowoozaako ki? Embeera eddala ine yeekalisizo
ekuyisa etya? Ekuyisa bubi bulungi. Omugenzi bagamba mulye munywa ate ndaba mwe mugenda kwebaka. Mugenda kunywa mulye ate okwebaka teri. Muneebaka ewammwe. Kumusabira busabizi. Omukama yeebale. Otambuddeko ne mwalawo aba mwannyoko oba sister okozi mwalawo maama goze kola ki ng'oli muto nnyo oliza kulumberwa jjajjaawo bani mala sigadde embuzi mwazese bulungi mu kisibo. Okay kale kakati gwe kiki omujjukako bujjajjaawo? Jange kyemujjukirako ndabiridde baganda bo. Okay. Ndayalira ne taata wange. Oh yeah. Jjajja ntugeko gy'oli maama. Jjajja abigaanyi naye mu kubigaana yoyo jjajja yagambye ali mu nnaku ye kayeebake naye weebakire ddala naye Omukama akusaasire. Assalaamu alaikum warahmatullahi abeera bulungi. Munansaasina ntambuddemuko bwetyo. Abasinga beebase mirundi yagamba nti banywe balye beebake naye abo beebasa bwebase. Naye Mukama Katonda abantu baleeta emmere. Abantu mubawe emmere kubanga abantu basiibye enjala. Mama kabuuzeeko newumbeeseze nafukamidde wansi. Assalamu alaikum warahmatullah. Nga kitalo nnyo ekya mukwano gwaffe kyamala emirundi. Kati gwe mwogerako ki? Amiina. Kyoyogedde. Mama nambe katwale essalaamu tubiveeko. Muganda omufiiriddwa taata waffe kale baana kiki otugamba twamagezi kitule tutya kiki olifa teweerabidde ku taata wo? Taata waffe kitalo nnyo kitalo ddala bataata baffe badde batumanyi. Amiina. Mirundi yagamba balye eri abantu beebaka bwebazi. Nze bimuddeko pulaani. Mbadde kuyiseeko ayayayaya. Lwaki onyiiga nga nkulengera? Katubulire. Tubulire embeera ya mukwano gwo gyogerako kimirundi. Embeera ya sezaala wange yakinyiga ngobe. Sezaalawo? Sezaala wange yazaala bba wange ddala usikwangu. Okay. Nga amanya gange nzemanira. Kiki olifa teweerabidde ku ye? Teneerabidde ku ye. Sezaala wange ono abadde akoledde eggwanga. Ate nga muntu atakiikirira. Atukoledde ebintu by'omugaso. Era tufiiriddwa nnyo, eggwanga lifiiriddwa nnyo. Eggwanga lifiiriddwa nnyo era kitalo nnyo kitalo ddala. Amiina. Mama munzikirize mbabuuzeeko ate mukooye ndi banna. Kanziruke wano kamulazi amajja balekosebo. Kikyava twajja ku mugenzi. Kubanga abadde taata sabulungi nabo kimukyona kyonna. Okay. Yakoze ekirabo yali munzikirize munzikalo programu. Yakoze ekirabo yali So ladies and gentlemen, muzikirize nkome wano. I will update you for the next few moments. Kumbeera wano egenda maaso mu ggwanga. Ne wali bantunuulidde nnyo ono kambabuuzeeko then nzigalo program. Mzee mujjukirako ki mirundi? Mirundi omujjukirako ki? Tamala mirundi omujjukirako ki? Bingi nnyo. Ono muliraano waffe ate muntu waffe. Byabatakolera. Okay. Kabulaza ate gwe. Tamala mirundi mujjukirako bingi.
Ebigwayo. All right, ladies and gentlemen, allow me. I'll be pushing it on and let everything know. As I'm closing apparently, because things are I will come back in the next few moments. Just see when I get to see you. Tubadde mu lumbe lwa mukwano gwaffe era nga muganda waffe ate nga kitaffe omugenzi kati Tamale Mirundi Senior eyatuvudde ku maaso. Tusaba Mukama Katonda omwoyo gwe agwanirize n'ekisa amusonyiwe ebyo byonna ebyamusobako era muwe ekiwummulo eky'emirembe. Amiina.